po jako akawuwo. Puresidenti Museveni tuntu lya leero asiimye n'okusiibula abadde ambasada wa Germany mu Uganda His Excellency Dr. Albrecht Konze eyamazeko ekisanja kye eky'emyaka 3 ng'ali mu ggwanga lyattu. Ambasada Konze leero akyaddeko ku bugenyi obuyite mu makaaga wa Pulezidenti Entebbe gy'asinzidde okulambululira Pulezidenti Museveni projekiti zaabwe mu Uganda era n'asiima gavumenti ya Uganda olw'enkolagana ennungi n'asuubiza kugisa ku mwanjo mu buvunaanyizibwa obujja obugenda kumukwasibwa ebuddaaki gy'azaalwa. Go through our investment projects in the country and where they stand, and I can leave you a small folder on each of it, and I give the same folder to my successor. Germany ly'erimu ku mawanga agalina enkolagana ey'omuggundu ne Uganda naddala mu byensuubulagana ng'oggyeko Belgium, Netherlands wamu ne UK naddala mu mawanga agali mu mukago gwa Bulaaya. Ebimu ku ebyo Uganda byesinga okusuubuza Germany kuliko emmwanyi, zaabu, kaawa, ebyennyanja so nga ebiva Germany okujja kuno mulimu ebidduka wamu n'eddagala. Pulezidenti Museveni ayozaayozezza Konze olw'okumalako obulungi ekisanja kye wano mu Uganda wamu n'ebirungi byatuuseeko ng'ali mu ggwanga lyattu. Ambasada Albrecht Konze yalondebwa nga ambasada wa Germany mu Uganda mu Gw'omusanvu mu 2017 emirimu n'agitandika oluvannyuma lw'okwanjulwa Pulezidenti Museveni nga 7 Ogw'okumin'ogumu 2017 wabula nga tannajja Kampala yasookera Bamako mu ggwanga lya Mali. Ensisinkano eno yeetabiddwako ne minisita w'ensonga ez'ebweru mu ggwanga Honorable Okello Oryem. Yes, he passed on the 10th. So some of the queens here, there were only 5, but mu ngeri y'emu Pulezidenti asisinkanya omukama w'ettoro oyo Nnyimba Kabamba Iguru Lukidyo Wokuna mu State House Entebbe ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Then the third monarch I visited was His Majesty King Muswati. Okay, so the first monarch I visited, omukama ng'awerekeddwako maama we Queen Best Kemigisha banjulidde Pulezidenti ezimu ku nteekateeka ze babadde nazo omwaka guno wabula nga zaayongezeddwayo olwa COVID-19. He said, I want to show you some of my the prince, the foreign affairs minister. That's the word. Unity.